God gave me this break, knowing exactly what He's doing. So I'm going to take it, and when I come back, I'll come back better than ever. But then it's about break. I need God, and it's a break. Now, yeah, Katudasa said on a break, we'll get it just in much. So we have to a break. I promise you, I'm not going to take so long. I never spoke to Mother and children, but I promise you, I'll come back better. So music here in Abuba Aja. I didn't break here and you're taking up okay? I'm just taking a little break. When I come back, I serve you more than I've ever done. So, it's 95%. To say, well, 5, I can't put them. Switching off a little bit. Manage is a full battery. A full battery. Never charge up for it. That's a nice one. Thank you so much. I'm Peter Ali Moses, Marketing Manager at Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind the Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Enteekateeka tulina Keti agenda kubeera ku sound yaffe, tuna maestro agenda kubeera ku band. Abantu abategese concert bantu bapya nnyo and partnered up with Black Legacy. Kitongole kipya tugenda bakitegeka emikolo, tugenda bakitegeka shows. I'm honored to be the first one. I can't wait to see what they're going to do by the look of things. Bagenda kutegera show. So this show is special. It's not going to be like any other show. See a see a competition. See a gratitude. Ongada chaita kusima. Etasima ugebola jikola shi. Gratitude is a must. Shimanyi fenda tuyimba wala na wembo kusinga. Mukama waguwo mukisa bagiyita favor. Buli omu business ekyo bakimanyi. Buli omu atunda ennyaanya naye waliwo atunda ennyo. Buli omu atunda obutungulu naye wabaawo awangaalira amazaawo. Atalakola ki? Amazaawo. Mukama yeera okubanga amakulu. So this show is about gratefulness. Shibawolix. Later, right? Let's listen to each other so that we'll party later. Information. Thank you so much. I love you guys. Thank you. Shiba. Yes. Today yakuneyaziza. Yeah. Chicho singira ddala okwagala okwebaza abantu abakuwagidde 14 years. Man, a brand like me, evudde mu karaoke, evudde gye evudde nga buli mwanga nga nedda. Naye nga abawakisi bwe bajjuza ebisaawe. Banyi n'okubeera
ne Katonda yampa kino kye yampadde ate nembeerawo ate n'ekikuba n'okusinga abamu kyaki siba bubi kubanga singa kino ekitone kyali nga kiwe buwi nga buli bantu be bandikimpadde abasinga bagamba sikirina naye ate bwe mugamba kirina. So I want to thank you for always supporting me, turning up for my shows, but most importantly njagala kwebaza Katonda kuwa wantadde ne wanzije ne wantadde kubanga wentunula gye nvudde mu karaoke ne ntunula essaawa eno wendi bannange banyina okwebaza Katonda Thank you, Shiba. Shiba wanava kuno Gogo Cricket Oval agenda kuda ku Bowling Hotel Mukono Saturday 5th of October. Wanava wajakuda Maria Flo Masaka Sunday 6th of October. Nenda kusokera Gogo Cricket Oval. Tunajijuza! Shiba ensi yonna musoke musirikiye kino kikulu wabwe tugenda kikulu. Shiba ensi yonna eyagala kumanya abe mukiribe yayogedde mu kalango bituufu nti Shiba tusuubira Mama Kalimunda on national television bagabe wano tugenda waki musirikirire Shiba which is which kituufu tusuubira tetusuubira njagala munjeganya twagala kumanya ku luno lutuufu si bituufu kyerugogo tumanyi. Thank you. Allow her to take a seat. To answer omwami ono abuuziza nti show kyekyasiza okuba challenge buli show, to be honest, oba oyagala omulimu gw'okola mu abamanyi nti abakola emirimu gye baakala buli kyokola kibeera challenge. Waliwo ekisingako ekirala naye buli show gy'okola ebeera challenge. Muyimbi bannange bonna bakimanyi teri show etakuchallenging. Show ekyasize okuchallenge manzi ng'omuntu uzze battle lwaki yaliko negativity nyingi nnyo ate sitambula bwentyo yali etambulira mu kulwana yali etambulira mu buwagizi bwekuba yali etambulira mu bantu kweyawulamu ate zisiri bwentyo ndimugasi okusinga okwawula ate ndimwagazi okusinga hate. I spread more love than hate. Ate yo show yanfuwalira nnyo kubanga yalimu hate nyingi nnyo naye Mukama yannyamba nayo nebikuba bulungi buli omu n'afuna kyeyali aginoonya ate n'ogiwangula abawagizi bonna nebafuna kyebali baagala alhamdulillah. Ate abaliyo mumanyi waabwa netunyumirwa netweyongerayo kati eno ate kyenjagalako is the opposite of that show. It's full of love, it's full of gratitude, it's full of everything I believe in. Love, gratitude, patience, hard work, but most of it all, gratitude. Nze newempita ku kizibu ekisinga obubi essaawa eyo nondamu ekirungi nsobole okweyongerayo neneebaza Mukama nti nekyo nakyo ekizibu akireese nkigemu kyenjigamu ate mbeere better. So this show is for love. Abayimbi mwenna abalabira ku Shiba omukyalo ne bayongerako nammwe muli welcome. This time ojje mundagera gye mwendeeya ddala. Let's share love for Shiba Kalungi. Buli muyimbi anjagala, buli bafans abagamba nti Shiba Kalungi mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange. This is the last time you're going to see me for quite some time. I'll miss you. Sagala nange kirowoozaako kubanga ekyokuba nti break ekyetaaga taking away the fact that fuel wange yenna yenna mujja ku stage. Love yange esinga njija ku stage. But this break, God gave me this break knowing exactly what He's doing. So I'm going to take it, and when I come back, I'll come back better than ever. Thank you so much. I'm 34 years now. So, nenda myaka abiri sebo ng'akuba omuziki gwange n'ejjane yange na buli kimu. So, I'm grateful.
Sikiwa nti naawe osobola okubala emyaka 2 nga mukimu kikazi. Martin aliwa. Abayimbi bonna. Abawagizi bange bonna. Nebe nakolanga nabo karaoke. Ebaba baagala okujja ku show eri open. You're welcome. N'abatiwa mwe bali namamujja. Eno show is celebrating a journey. Eno show is celebrating a journey yange. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.